Kitegeezeddwa nti waliwo ekibinja ky'abantu abagala okutwala ettaka ly'essomero lino okuli ekisaawe ky'essomero ko n'amayumba g'abasomesa nga bano bafunze ekyonga okulaba ng'ettaka lino balyezza. Abaaliko abayizi ku ssomero lino babadde batongoza ssako yaabwe mwe bagenda okuyitira okulwanyisa obwavu mu bammemba. Essomero lino mu kiseera kino lyolekedde okufiirwa ebisaawe 2 ssaako n'ekitundu omuli amayumba g'abasomesa. Bano nno wano we bavudde ne beerayirira okufiirawo okulaba nga bataasa ettaka ly'essomero lyabwe. Ssentebe w'ekibiina kino Egesa Ronald agamba nti bawandiikira dda ofiisi ya pulezidenti ssaako ne KCCA bayingire mu nsonga zino kubanga bwe bataziyingiramu abasomesa batuuse okubulwa bye basula. Alfred Chaka ng'ono yemmyuka w'omulambuzi w'amasomero ga siniya abagumizza n'agamba nti ettaka ly'essomero terikyamala gatwala bwe lityo era ng'olukiiko olukulu olw'eggwanga lulina okumala okutunula mu nsonga ezo. Bano batandise n'okukumba nga batandikidde ku Buganda Road okutuuka ku ssomero era nga bakulembeddwamu omubaka wa Pakistan mu Uganda, Kansobone Katatumba. Dr. Patel Shilish, omutuuze w'omu UK kyokka nga yasomerako mu ssomero lino, yennyamidde olw'etterekero ly'ebitabo by'agambye nti ebirimu nkola nkadde nnyo etayinza kuyamba bayizi. Bw'atyo yeeyamye okukwatagana n'abakulira akakiiko kano akaabasomerako mu ssomero lino basobole okugizza obuggya. And I'm going to extend a gauntlet to our OCASA partners to see how we can meet the challenges. See, in any triad, there are 3 issues. There is the system, there are the teachers, and there are the students. Okay? No questions about that. We've been here for the last 3 days, and we have seen some outstanding work for the teachers. We have been involved in scholarship issues, and we are very familiar with what the students have done. Our chief guest alluded to the challenges of the system in terms of buildings, but I'm going to tell you the biggest challenge is lack of adequate textbooks. Essomero lino erya Old Kampala litendesa abantu abamanyi bangi. Omuli ne His Excellency General Paul Kagame, President wa Rwanda, His Excellency Ambassador Bone Katatumba, omubaka wa Pakistan mu Uganda, ne Honorable General Moses Ali, omumyuka wa Ssaabaminisita,